Bano bonna basingiddwa emisango egy'enjawulo oluvanyuma lw'okukozesebwa kkooti y'amagye ng'ebadde etuula mu kibuga Mogadishu. Wabula bano bonna bawozeseddwa ku mateeka g'eggye lya UPDF newankubadde babadde mu ddwaniro. Omusango omunene bano bonna gwe bavunaanwa gwa kubba n'okutunda amafuta agaali galina okukozesebwa eggye mu Somalia. Ebibonerezo bya bano bibasomeddwa omulamuzi omukulu mu kkooti eno Brigadier General Olum era n'alabula abalala bonna nti UPDF tegenda kukkiriza mpisa nsiiwuufu kweyolekera mu ggye okusingira ddala abali okukuuma eddembe eno. Prosecution has proved all the ingredients of personal interest endangering operational efficiency beyond reasonable doubt. Now, you, the accused persons, are hereby convicted of the charges against you, and this conviction is given under my hand and seal this day, the 15th day of August 2016. This means you are convicted as charged. Sentences that military courts give out to soldiers who have committed crimes is a deterrent sentence. It's a sentence that sends message to the rest of the military personnel, whether back home in the country or in any other mission out of the country, is a message that goes to the soldiers and the officers of the UPDF that you do a bad thing, then you face the law, and you face it very harshly. Brigadier General Dick agambye nti oluyi oluwaabi lukwakasizza kkooti eno nti bano bonna balina ebigendererwa ebyabwe ng'abantu okwefunira bye baagala, ekintu kyagamba nti kyali kigootaanya empeereza y'eggye. Bano bagenda kuddizibwa ku butaka wano era basibwe mu kkomera ery'eruzira okusobola okukola ebibonerezo byabwe. Wabula basatu ku basirikale bano era bagobeddwa mu magye nga balina okukola ekibonerezo kyabwe ate olumala bafuluma amagye nga tebalina kye bagenda kufunayo mu bbanga lyonna lye baweereza mu UPDF. Abasingiddwa omusango kuliko Major Slight ng'agenda kusibwa emyaka 3, Corporal Second Ronald ng'agenda kusibwa emyaka 2, Private Bayijuka Expeditor ng'agenda kusibwa emyaka 2, nga bano bonna abasatu bagenda kugobwa mu magye oluvanyuma lw'ebibonerezo bino. Abalala abaggaliddwa kuliko Major Kundu Weyawula, Warrant Officer Kakoza Matthew, Sergeant Abbott Richard ne Captain Kasule Budala. Abalala mulimu Atugire Dennis ne Private Mwanje Noah. Akulembeddemu oludda oluwaabi Major Harry Lule ategeezezza kkooti nti emisango gy'abano gyonna minene nnyo era nga beetaaga ekibonerezo okusobola okulaga abalala ekyokuyiga. Wabula pleader wa bano Lieutenant Colonel Lilian Tugume akanze kwegayirira mulamuzi okubawa ekibonerezo ekisaamusaamu naye nga buteerere. Omulamuzi agambye nti bano tebaakoma ku kyakusobaza ggye lya UPDF mu Somalia wabula n'okuteeka obulamu bw'abalala bonna mu katyabaga. Omugatte ogw'abasirikale 18 baakwatibwa era nga 2 ku bo bakkiriza emisango. 6 ku bano bejjeerezebwa emisango gyonna ate nga 8 abaali beegaana basaliddwa leero.